Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mona NRM Minister Kiwanda Subi achikuddeko mu studio olunaku olwaleero ate era nga kyanaku annyo nnyini ddala mu bitundu by'e Kamuli eyo mu Busoga LC5 chairman LC5 Muna NRM wageze maaso n'okubeera nga afiira mu kabenje bibadde bitya byonna ngenda genda maaso n'okubeera nga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. mbikuwa ate osobola okubanga munywanyi nawe obiyirabirako. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde kiki kyagenda ogenda maaso n'okubeera nga azzaako ebyabadde mu NEC oba mutabamiruka wa National Unity Platform. Nkugambye ebyo nno byabadde bisufu sides eyo era nga bingi ku byo bye tugenze maaso n'okubanga tulondobayo ne tubanga ate tubikuleetera. Honorable Musila avuddeyo n'ategeeza nti talabanga ku musajja alinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era yagamba mu creditinga newankubadde nga ate empiki z'ebyobufuzi azivugira ku saidi eri ey'abannaffe aba NRM. Nzidde ni abatuusaako ensonga semasonga amakutu semakutu gwe guno ogwa Beyond the newsroom ogwasalawo okubeera nga gukuwa oba oliawo ate ensonga nga zino ne tugenda maaso n'okubanga zonna tuzifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Njagala okukusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka nnyo nnyini ddala etuuke ku buli ssekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe munendi gwe ogusosola ba vidiyo zaffe ogende maaso n'okubanga osubscribinga ku mukutu guno bw'omala osubscribinga okole mu kade wali eri waggulu kajje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mbuzi zonna ze tuteekayo awo wennyini nzikiriza ngene maaso n'okubanga ate nkuwa ebigambo bino ebya musajja mukulu amanyikiddwa nga Laba Waiswa Mufumbiro weerabireko ku mbeera nga bwe badde naye kankuwe vidiyo eno ogirabe. Era bw'oba osobola anti nkulaga we are facing the military state facing amwe mutubalyanga sumbusa not even for lunch time not enough even for breakfast kuba tuba tulina n'okwongererako eggi mwe nga tubakutteko mu bakiwanda tetuyinza kubalya mwe nti tulidde kasuka kenaalemu ne tukalira eddakiika 10 mwe tubalya ne twongerako n'ebirala ne tusaba ne dessert kubanga you are a very weak political party. You are a very weak political party. Protect ekibakuuma kati mudumo gwa mundu mutambula na the barrel of the gun temutambula na maanyi g'abantu oli mistaken kyova olaba nti kati muwambye ensi mugiwambidde ku mudumo gw'emundu oyogera ku operating ntitoperatingira wano nempulira obwewusa bw'okozesa tiyagas n'amasasi ge bakozeseza ewa ejjinja wabadde wano bye bakoze Mbale byabadde wano bye bakoze Mambuka byabadde wano bali mu kuyita olwaleero olw'obutamanyawo nti gw'ogambye wa National Consultative Forum nti ogenda kukubiriza olukiiko enkya ogenda kwogera ne security. You are speaking from the abyss toyambako togattako ekibiina bwe muba mwagala okutereeza eggwanga mu demilitarizinge constitution egaana amagye okwetaba mu kutemula abantu mu kuwamba abantu edi mutwe tunayogera ku basement ogamba oyogedde ne security. Have you been on record okukondemninga commander of the defense forces okukwata omuntu n'amuwamba n'amutwala mu basement wakyogerako ng'oyogera n'aba security? You are not on wakyogerako. And what was your position? Tell the country now. Tell the country now. Tell the country about Eddie Mutu now. Atali mukomera nga ne kooti yamulagira aveeyo ogamba mbu ekibiina kinafu ebyo mubiyogere ebyo mwenamwe kyobalaba tetukayana nammwe kati tuli above that. So we are under, we know what we are fighting against. No, we know what we are fighting against. Kubanga twogera ku kuwamba abantu, twogera ku kutta abantu. Lero yogera nange nawe toli sure oba bwe mva wano enkya n'aba safe
You can't give me that 100% guarantee. Nogamba bana Uganda gwe Kiwanda nti Waiswa ajja kuba safe for all his life in Uganda. Uchimanyi. Kakati ate yanga waliwo agamba nti ye Katonda. Mulina speaker owuwo wekibiina kyo agaana okubeera maliriza agaana okubeera impashu n'akeera ku makya gwe gugamba kati Katonda simanyi gwe gw'osinza kuba era tugambye Katonda ye Museveni mwoyo ye mwana. Oh no, Alex Waiswa Mufumbiro ajja basobola wekuba kusabula asabulira ddala atakuba ku mutwe yagambye Kiwanda oliwo nga kifaananyi temulina kye mukola era temuli baako na kye mukola. Alex Waiswa Mufumbiro Kiwanda amutabudde amugamba mbu ebyo bikolebwa neno mu Buganda olw'okubanga wano mu Central abavubuka bakola nnyo effujja ba National Unity Platform n'amubuuza ku ffujjo lye baakola ejjinja lye bagenze ne bakola embaale ne mu bitundu ebirala eyo ye Kampala we wano mu Central. Semateeka agaana amagye okweyingiza mu nsonga zino eno gakola ki agawamba abantu ne gabatuusa ku nsonga ng'ezo. I won't say much naye ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro oba oliawo birimuko eggumba ate ng'eggumba ly'amaanyi nnyo nno nnyini ddala wabula mu kusaasira okungi bana NRM bafiiriddwa mu bitundu bye Kamuli district chairperson wa Kamuli district amanyikiddwa nga Maxwell kuwembula yagenze maaso n'okuba nga ava mu mulambo w'ensi eno era nga accident mwattu ye mututte. Kankuweeko ku benju ebigambo bye boogera obiwulirizeeko wano. Afunye tuli mu kikangabwa ky'amaanyi kibi nnyo. It is really so sad. That's what I wanted to find out. So Bob confirms embeera eyo bwetyo tubasaasirako nnyo ayo nabaddemu na NRM olukulwe bintu bya Katonda bino bizibu oliko gwosa mu basement Katonda n'amukuuma n'atafa gwe ekyana ekikutwala bwe boogera ku nguudo eminti enguudo nnungi olugira nga bafiira mu accident kyannaku nnyo nnyini ddala. Kankuzeeyo wano ewa Mufumbiro. With due respect to age bakuze bakaddiye kati buli amuyina agenda kukiri binayisa kye yayogera nti State House efuuka dealing house era clearing house era ne General Museveni yennyini yakyogera nti when the walls of State House become a dealer's a dealer clearing house, it means that the country has gone to the abyss. Njagala okugamba banna Uganda nti tuli mu kuferebwa nga mwaferebwa ku COVID vaccination ne babaleetera baleetani ku COVID eriyo omusajja omusogeyo oyine muna omusajja omusogeyo yaleeta omusajja oba yamujja ku backpackers ne bagamba nti kati Uganda tugenda kukola eddagala lya COVID kati COVID yaggwawo tetumanyi we tuli. So obufere obuzze bunyagulula Uganda kati butuse ku high level nti bino ebintu oyo no ye Alex Waiswa Mufumbiro. Olunaku lwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso n'okubeera nga addamu alondebwa NEC y'ekibiina kya National Unity Platform nga principal or president wa NUP era agenda gikwatira bendera mu kalulu ke tugenda mu 2026 era bwe yabadde alayira kuno kwabadde kulayira kwe n'ebigambo bye yakozesezza. I, Kyagulanyi Ssentamu, being elected to the position of President of the National Unity Platform, do hereby solemnly affirm that I will truly serve the National Unity Platform and discharge the functions of this office faithfully without fear, favor, malice, or ill will in accordance with the party constitution. So help me God. People power. Okwenno kwe kwabadde okulayira kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform era nga ategeeza bulungi nga bw'ajja okugondera ssemateeka w'ekibiina kino n'okugendera ku biragiro bya ssemateeka oyo
n'okubeera ng'atuukiriza oboolyawo interests z'ekibiina ne bannayuganda era n'asuubiza obutava mu bannansi ng'era agamba nti yeewaddeyo era mumalirivu ekimala okubeera ng'oboolyawo aweereza bannayuganda. Omubaka amanyikiddwa nga Musla avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga accreditinga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Biki byayogedde biwulirize. President Bobi Wine, muwe ekitiibwa Honorable Bobi Wine, muwe ekitiibwa. Very much so. Ati wakubanga gwe tobirabyeko Museveni naye yali bw'atyo mu kinaana nga bamunyooma oyo atutwadde emyaka 4. So Bobi Wine sinyomanga mukulembeze yenna. Omukulembeze President Bobi Wine afunye obululu milioni 3 nzije wano munyome. I will be, do you know, fool? Okubeera omusiru si kibi. To be a fool. Naye to be a stupid fool is worse. A stupid fool simanyi mu Luganda. To be a stupid fool is worse. He's a leader. So he's a leader. You don't undermine Bobi Wine? No, I can't. I can't. I respect all leaders, whether in opposition or in government. Even Bobi Wine? Very much so. I respect. Is in the corridor so far? Somebody who marshals 3 million people, 3 million voters, almost 4. Oje wano oli musiru kyo Mufumbiro wano. Gwe mwenyini abeera. You are not only a fool, you are a stupid fool. Kalifuna masimu. Honorable Musila agamba mbugwaddawo n'ojje wano ku TV n'ovuma Bobi Wine. You are a stupid fool. Oli musirusiru omugwagwa. Oli mugwagwa omusirusiru. Omugwagwa omusirusiru. You are a stupid fool. Ngagamba omuntu asobola okufuna 3.6 million votes nakuŋŋaanya abantu bwabo bonna miliyoni zeeza n'emitwalo nkaga ng'omuddako ng'omugamba mbu nno simanyanga biki. Ye Honorable Musila agamba nti nno omuntu akola ekyo n'okumuyisaamu amaaso oba omuvoola kyaba akoze kiba kyabwewusa nnyo nnyini ddala ekyobusiru obugwagwa. Ebigambo bino bibino wano Honorable Sewanyana Alan mukudda eri ekibiina kya National Unity Platform y'omu ku badde beegwanyiza ekifo ky'okubeera omwogezi w'ekibiina kino ekya NUP naye n'atuuka mu nzikiriziganya okuba nga baleka Joel Ssennyonyi okubeera ng'atwala ekifo ekyo oba ng'akyeddiza. Mu kwogerako gye tuli Alan Sewanyana oboolyawo badde bitagenda bulungi agenze mu maaso n'obyetondera n'ebigambo ebirala bingi n'abyogera. Wuliriza. The party, we must have democracy. We must create space to all people and members of the party to enjoy the rights of their being members. And that's what I did to enjoy the party. Mr. President, I didn't know who I'm going to be against at the election as a person. But of course, I was very ready to fight with anyone during this process as a person. But of course, in your speech before and even today, you've emphasized harmonization as a fact. And being that my contender is my boss in parliament as a leader of opposition, I wouldn't want news to go out there that a son has defeated a father for this position. So that father-son fight, I would like to congratulate my brother and my leader, Honorable Joel Ssennyonyi, because I know he has done this work very well. He has been doing it for us. He can speak better for the party in the various languages. Myself, I know English, French, Luganda, and Swahili. But he has Ankole, Luganda, French, Polish, English, Lukupara, everywhere. Mbu musajja mukulu Alan Sewanyana okwesimba ku kifo kinene eky'okubeera omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform yaleeta manyaani gwagenda kuvuganya
wabula bwe yategedde nti aliko ne Joel Ssenyonyi kwe kusalawo atuule wansi aleke oboolyawo omukulu ono agende maaso n'okweddeza ekifo kino nga kikyalooberirwa kwegenda maaso n'okuleka ekibiina kye NUP okuba nga kitambula nga bwali omugoberezi w'amateeka era omukakkamu ennyo yagenda maaso n'okubeera nga awuliriza abakulembeze n'okuba nga agondera oboolyawo amateeka g'ekibiina n'agenda maaso n'okuba nga amyozayoza naera n'ategeeza nti emirimu ku kisanja ekiweddeko agikoze bulungi nnyo Joel Ssenyonyi Besekezi era n'amusabira omukama agende maaso n'okuba nga amuyamba amuyise oboolyawo mu bisoko ebinaabeera mu mulimu guno eno kubanga era si mwangu naye asobola okugenda maaso n'okuba nga amusobozesa nga bw'akoze ekisanja ekiwedde n'ekinaate ekiddako agende maaso n'okuba nga omulimu oyongera ogukola obulungi. Bangi bageze maaso n'okubeera nga bamukubira mu ngalo kw'otaddemuko obululu obutini oboolyawo badde bumusekerera nga agamba mubadde simanyaani wakwesiibawoko naye ekyanduulikise bubi mawulire nga omwana akubye taata ekigwo. Awo nno enseko ne zita abantu. Bangi muyinza okuba nga mwebuuza ebibuuzo baani be balonze mu bifo ki era byabadde bitya. Sooka owulirize wano. Abadde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Ssentamu era ne tuyisa resolution egamba tukonfirming ekyo era nayisibwa nga President wa National Unity Platform. Ayiseewo kuba Ssaabawandiisi abadde omwami David Lewis Lubongoya Secretary General era naye ekifo kye ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kya Secretary General. Ne tugenda ku kifo ekya National Mobilizer oba Ssaabakunzi wa NUP ekyo yayiseewo nga tavuganyizibwa abadde omwami Habibu Buwembo yayiseewo nga tavuganyizibwa nga National Mobilizer okusikira oboolyawo okusikira ekifo ekibaddemu Chairman Nyanzi. Bwe tugenda mu maaso Chairman Nyanzi naye ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kifo ky'okuba Secretary w'ensonga z'ebweru w'eggwanga oba International Affairs. Kakati tugenda ku kifo kya Treasurer General oba omuwanika ayiseewo nga tavuganyizibwa abadde omwami Benjamin Katana ng'omuwanika ow'ekibiina. Bwe tugenze ku kifo ky'omwogezi w'ekibiina ekyo kosi twatuuse wano nga tebannabawo okutabagana naye tugenze okumaliza nga waliwo okutabagana nga omwami Ssenyonyi Joel leader of opposition era alondebwa era ayiseewo nga tavuganyizibwa ku kifo ky'okuba omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Ebirala bye tukubyeko akalulu wabaddewo n'ekifo ky'abakyala akuli abakyala mu NUP omukyala Kalule Flavia Nabagabe ayiseewo era nga tavuganyizibwa ng'omukyala era n'akonfamingibwa olukiiko luno olutudde. Abo bonna nno bakonfamingibwa obukiiko n'omulala ayiseewo abadde omwami Sazi Marvin okuba Diaspora Affairs NUP. Omulala ayiseewo nga tavuganyizibwa era abadde ow'amateeka omwami Jonathan Erutu. Jonathan ndozo linya ndi space bulungi eri Erutu nenga je Jonathan ayiseewo ku kyamateeka. Kati ebifo ebisinga twesanze nga tubadde n'okutabagana oba harmonization okukkaanya. Kino sikiraba nga nkisanze mu NUP nga abantu balina omutima gumu nga bana batunira ggwanga lyabwe na kunyweza kibiina kyabwe. Bwe tugenze ku bifo ebibadde nga bitaano ebivuganyizibwako waddewo ekyabavubuka ekyo kiwanguddwa Honorable Frank Kabuye ku kyabavubuka ebaddeyo training ekyewanguddwa Pastor Muwanguzi okuva e Busoga n'ebifo ebirala. Amanya gabadde mangi gavudde mu ggwanga lyonna naye nga olukiiko lugenze bulungi otumaze process eyo yonna akalulu ne kabalibwa kwaba bavuganyizibwa olwo abawangudde ne basomebwa era ne wabawo okulayira. Asoose okulayira abadde President Kyagulanyi Ssentamu Robert yasoose okuba ebirayiro bye n'alayira okuguma ssemateeka ow'ekibiina ssemateeka w'eggwanga n'okulembera olutabaalo nga tweddiza eggwanga lyaffe nga bannayuganda. Bwambaze President Kyagulanyi n'alayiza abakulembeze abalala ba NEC abalondeddwa era bonna ne bakuba ebirayiro ne bateekako n'emikono. Era bwambaze President Kyagulanyi n'ayogerako eri eggwanga n'awa speech na delegates conference. Ebyo nno bwe bityo bwe byabadde era gwe badde yeebuuza ni gwe balonza ni gwe basudde era abangi badde bakomentinga nnyo ku Chairman Nyanzi bamujeko ekifo ky'okubeera Ssaabakunzi w'ekibiina atwaza abuulira nga mutabani we kakati ekifo bakimugjeeko ate oboolyawo ne bassaawo omulala. Kakati nno kankuwe speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okulayira obiwulirizeeko ate then tweyongereyo. We just reconstituted our National Executive Committee. And we are up and running. I want to congratulate all the winners and also congratulate all of you that participated in this election. Like I said, it was noble for those who stepped aside, but it was even more noble and courageous for those that challenged.
Yeah, I guess you can hear me, right? Yeah. It was even more noble for those of you that rose to the occasion to vie for leadership. So nobody is a loser in the National Unity Platform. I want you to go back knowing that in the NUP nobody loses. You either win or you learn. What did you learn? That you're more courageous than those that did not even take the chance. That indeed you have support, and that yes, you have been noticed. You've been recognized as a leader that is ready to offer his or herself for service. So be sure that you've been noticed, ladies and gentlemen. To all of you that have won, real winners believe that in victory you must be magnanimous. So I pray that you constantly remember that that you just achieved is a fighting armor, not a crown to boast about. Ladies and gentlemen, let's go to work. We have a massive election ahead of us. We have tough times ahead. Let us face them, and by the grace of God, we shall win. We just took NRM to school. You know? We just took all these other parties to school. You know? You did not hear people contesting against each other, fighting and exchanging profanities. Congratulations. Thank you for being moral. Thank you for being exemplary. Let us go ahead. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ekikolwa ekyakoleddwa kitutte oba oliawo bana NRM ku ssomero okubeera nga bayiga kubanga kino ekibadde tekibangawo mu bibiina byabufuzi byonna. Nga bwe wawulidde omubaka muwadanko nnyingi ng'agamba nti ye gwe mulundi gw'ogusoosola ekibiina ky'ebyabufuzi nga kikola delegates conference ne kironda abantu ng'ate beesimbyewo ku bifo ebyo ne bagenda maaso n'okukaanya mu mutima wagumu nga tewabaddeewo ateekawo mbeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti muweereddwa obuvunanyizibwa buno naye nga gwe mulimu ogusingayo okuba omunene kubanga twolekedde akaseera akazibuwako okubanga tugenda mu kalulu akawamu. Ng'agamba akalulu kano omulimu gwe twetisse tusaba kimu Mukama atukwatireko tusobole okubeera nga tujjayo ate obuwanguzi era n'abakubiriza okubeera abakozi ennyo nnyini ddala ng'ensonga zonna bwe zibadde. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bumpimpi ebyo nno bye bimu ku bigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera. Banywanyi munzikirize wano wennyini wembambateera tusinkana ate mu mboozi endala mpitirivu zekyagenda maaso n'okuba nga nkuleetera ate era nga nkolako. Nze Deni, BTN Media Beyond the Newsroom, where the untold story is revealed. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.